lunnyukidde olunaku olwaleero ng'ekyali ntiisa y'amaanyi mu disitulikiti y'e Namutumba. Mu Namutumba Town Council oluvannyuma olw'ekimotoka ekya disitulikiti y'e Namutumba ekikola enguudo ekiyitibwa kitipa namba UG 2359W ekigamba okuba nti kino kibadde kitikiddwako ettaka kyokka kiremeredde omugoba waakyo n'oluvannyuma kyokka kiyingira yafeesi ez'Abugadde Town Council era ekizimbe kyonna kireka ku ttaka. Tukitegeddeko nti ekimotoka kino omugoba waakyo abadde akiwanyuka emisinde egikira egy'akaweewo kyokka oluvannyuma kimulemerera era nga kiriko n'abantu ab'enjawulo bekikosezza abaddusiddwa mu malwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Amawulire agava mu disitulikiti y'e Namutumba gannaku oluvannyuma lw'amawulire ge tufunye agalaga nti abamu ku bantu abaddusiddwa babadde basigaddeko kikuba mukono kyokka era nga abamu ku abo abaddusiddwa mu ddwaliro kubaddeko n'owa bodaboda abadde avuga pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UEL 893N nga kigamba okuba nti ono abadde ava mu bitundu ebyebusembatya. Abamu ku bantu mu kitundu kino bategeezezza nti wabaddewo akaseera akazibu ennyo okusobola okuyoola abantu babulijjo abakabadde bakoseddwa basobole okuba nga baddusibwa mu ddwaliro. Ssentebe w'eruseesooka ow'ekyalo ekiyitibwa Budongo mu disitulikiti y'e Namutumba ng'ono Moses Baleka abageziganyizaamu mukono w'ekitongole ky'amawulire ekya Nabasa okuva mu disitulikiti y'e Namutumba ng'ono Ronald Sseebe n'ategeeza nti mu kiseera kino embeera eyongedde okwonooneka mu kitundu kino oluvannyuma olw'ekizimbe ekibaddeko yafeesi ez'Abugadde Sacco ettabi ery'e Namutumba kyonna ekirekeddwa ku ttaka. ya pama yatuuka yabasimbe ekyabugadde Sacco era ekyonooneino bemukirengera kikosebwa imusadaginze n'enkola ey'abantu bonabona kuba tibajja sevinga n'abali kwenda ofuna sente tibajja dikolaki kudifuna ni processes tijja kutambula kale kiba kiri kuyitayita n'abantu abewange oba Namutumba tiraki oba clients ba Bugadde. Era wano omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba ng'ono yavande Michael Kafaayo akasizza akabenje kano n'ategeeza nti mu kiseera kino batandise okunoonyereza basobole okugenda mu maaso n'okuba nga tebazuula ekituufu kyennyini ekiviiddeko akabenje kano. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo poliisi olwaleero ekakasizza abantu 5 abagamba okuba nti baafiiridde mu kabenje akagudde ku ssaawa 4 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu kitundu ekimanyiddwa nga Kagoma ekisangibwa ku luguudo oluva mu bitundu eby'omu Kampala okudda e Bombo. Abalala 21 baddusiddwa mu malwaliro nga biwola ttaka era nga n'abasinga babadde bakutuusa emigulu oluvannyuma lw'akabenje akabaddewo nga kigamba okuba nti kano kaleeteddwa ekimotoka ekya Fuso namba UBA 769A ekibadde kiva mu bitundu eby'Ebombo ekibadde kiva mu bitundu eby'omu Kampala nga kyolekera mu bitundu eby'Ebombo. Era kino kiyingiridde emmotoka eziwerako ddala okubadde taxi emmotoka ez'obuyonjo ne bodaboda. Abamu ku bantu mu kitundu kino abeerabeddeko n'agaabwe aboogeziganyizaamu kuno omusasi wa Nabasa azeeyo mu budde obw'okumakya oluva okwetegereza ekyabaddewo olunaku olw'eggulo aliko ebyenjawulo batangaazizza wakati mugenda mu maaso n'okuba nga bwe batyo balaga ennyiike ey'amaanyi eri abantu ab'enjawulo abagenda bavugisa ekimama bebagamba nti bano bebaviirako obubenje wadde nga bayogera abantu 5 naye nze ku bentu be nalabyeko babadde tebali 5 abantu ddala bafudde banja babadde wali nga batadde wansi nga bafuuwa boda waneeno abamu eyabadde avuga emmotoka ennene naye abamu bali ku bitande Bombo abantu bafiiridde ddala ekyamaanyi ddala era nga woolabanga bulijjera wawulidde nti ne bulijjera accidenti zaabwe ezisenge kyembaga naye nga kireetebwa olusijjaamu naddala ku budde bwa kawungeezi abaawo ku luguudo lwaffe luno oluguudo nga oluguudo olufunda nnyo wowigere n'owa boda wayitira emmotoka zonna zifunzawo kati kwegamba nga newabawo embeera yonna talina weweetaasiza. Kaakati okusinziira ku mwogezi wa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga Uganda ng'ono okusinza ku mwogezi wa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga Uganda ng'ono ye Michael Kananuula ategeezezza nti mu kiseera kino batandise okugenda mu maaso olw'okuba nga banoonya omugoba w'emmotoka eya Fuso eyaviiriddeko akabenje kano omufiiridde abantu 5 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abeeko byasobola okuba nga bwatya banyonnyola ebiwerako ddala. Kyokka agamba nti ayagala abagoba b'ebidduka bongere okuba nga babeera beegendereza naddala nga bali ku nguudo mu biseera by'okutambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala. Alipoota ya poliisi ey'obubenje yalambika bulungi nti ey'obubenje obusinga obugenda bugwawo buviiridde okuvugisa kimama n'abamu ku bagoba b'ebidduka abatagobera bulungi mateeka g'oku nguudo.